Kitalo maziga merere esaidi eno ate nkuletedde olukwe olwabadde emabega wa accident ya Ronald Alimpa Brisha Kashi ne Prince Jack mukwano gonna mbawulire nga ina masa obutelevu nenga sinaba kugenda maso mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ati kasobola okuba nkatambula nenga nengera okujukiza gwe no mulungi atana kusubscribe nga ku Wonder Boy UG ti subscribe okene ku notification bell mberenga buli gulo dentekaye mukwano gwakola ki gwasoka ozifuna nenga twelabide ba sponsors baffe abalungi Biva Organic ononga akozesa eddagala ly'obutonde oyina ekirwadde kyonna ekikuluma mukwano enamba yabwe eri awo wansi bakoneko bukonyi baberenga bakujjanjaba ate ye Hajat Kaloda kulombera edduwa obulamu bwesibye byokola tebitambula mukwano abimalanga jangu akulombera edduwa obulamu obuddemu butambule bulungi ngawe nabasuubiza nti ngenda kudda ne story ya Lady Grace era nga mukwano emulaba gibadde miranga na kwazirana bambi mama tachikiriza nti muwala we yafudde lwansonga omwana waabwe yabadde mama yabadde taata era nga omugenzi ono alese abaana basatu abawala babiri n'omulenzi omu naye bambi tusaba famire y'omugenzi omukama abagumye nga woola bagibadde miranga na kwazirana abantu bangi ababaddeyo wabaddeyo abayimbi ab'enjawulo bonna bambi nga bagenzi okuwerekerako omugenzi embeera ebadde ya zigizigi bambi omukyalo ono yeetaaga kugumya era nga famire eno yeetaagayo ku buyambi nenga tusaba mukama katonda abagumye lwansonga Grace yabadde maama yabadde taata yabadde buli kimu kyonna eri famire eno newolabanga maama mukazi wattu tabitegeera takikiriza nti muwala we yafudde nenga bambi omukama bwato bwe yageze era nga tusaba mukama katonda amulamuze kisa naye nga nkugjeyo wa Lady Grace tukimanyi bulungi emabega kawo Prince Jack yagenda na confess nga nagamba nti nera Brisha zencha kwagala era nga nkusaba onsonyiwe Brisha Kashi no yagano bikiriza yamugamba mukwano nze sigaba sikendi chance banange kakoye kayewangulire Phoebe era nga essaawa yonna nja kubamba tusako wano Phoebe ne Prince Jack ng'ekintu bakola ki bakikwasaganya omukwano guli wali mukwana ate love empyo gimanyi Prince Jack atazikiza naye nga neyongera okujjukiza mukwano nti oli ku Wonder Boy UG era nga ngenda ba inkulekera olukwe olwabadde emabega ya accident ya Ronald Alimpa mukwano byabadde bipange oba si bipange kyavudde kuki mukwano byonna binogenda ba obiwulira masawo naye nga nkujjukiza nti Biva Organic bebatutekamu ensimbi wamu ne Hajat Kaloda omulombi w'edduwa naye nga mukwano Ronald Alimpa ngena ba mkuterako masawo olabe nti bane ba celebu abayimbi mukwano nabo tebatudde oli bwakulaba ng'olinnye ddala mukwano ayina okulwana akuse wansi kakati nno kyekiri wano naye wiino yenna omutuufu eyabadde emabega w'omulukwe luneeno mukwano byonna mbikuleetedde bamujjukira story ya Chameleone injagireeta I sign out akabenje ka Alimpa Ronald kabadde scientific kabadde kakole akabenje ka Alimpa ate sike kabenje ka soso simatuka mumubuuzi kano yakasimatuse n'avaamu nga mulamu naye mumubuuzi nti Alimpa Ronald kano ke kabenje ko soso simatuka kubanga njagala mujjukireko emabega wali abangoberere obulungi nga Godfather Alimpa ina traffic we yamukwatira ku lw'e Masaka awo oba yalimpi gisaidi awo nga ine empeta emyufu ku lugalo nga agitunuza nnyo mbasirikala agitunuza nemugamba Alimpa empeta ya kifere abagikuwadde bakufeze empeta gy'oteeka ku lugalo ezo empeta bazituna mu ttawuni wano naye abafere baziguza abantu mu mpeta z'eruminati naddala eyo eriko akatwe akamyufu baziguza abantu abavubuka bonna bemulaba abambala empeta ezo ziriko obutwe obwo obumyufu obulinga buddaamadaama ndi bwa red bonna babafereze empeta bamanyi bayina eruminati naye babeera babafeze bababeera bababbiye tewaliwo science aliwaawo ekyo mukisa omulungi Alimpa yagijjako naye ate teyanoonyereza kimala industry gye wayingiramu erimu eddogo pitirivu nnyo teriyo muyimbi atali mulogo tebabalimba lwokuba bonna beekwasa Katonda bonna balagambo ba Katonda teriyo muyimbi atali mulogo mu industry awo taliyo tebakulimba bekwasa eddiini bekwasa Katonda abalaga nti bakanune bonna balogo ekimu bo abayimbi bangi bakkiriza nti okuva wansi n'olinnya jayo abaliyo gwosigaleyo
bakukuba nga nebo bawakalingiza bulingiza boti bakukuba naye nga ye Alimpa